Eggye lya UPDF likakasizza eggwanga nti ebyokwerinda byalyo binywevu ggulugulu mu buli kasonda ka ggwanga lino era nti mpawa ayinza kutabangula mirembe egiriwo. Bino byogeddwa omuduumizi w'eggye lya UPDF General Mozkine Rugaba ku mikolo egya tarehe 6 amagye ga UPDF ge gajaguliza okweza emyaka 45 obukyanga gatandikibwawo ku mikolo egibadde e Kabale olwaleero. General Muhoozi ategeezezza omukulembeze w'eggwanga nti waaliwo abamenyi b'amateeka abaali baagala okutabangula eggwanga nga lyakava mu kalulu ka bonna naye nti abasinga obungi babakutte era kati bali mu makomera. On the matter of the security of the country, the entire country is peaceful from north to south, east to west. Contrary to the threats that were peddled by some hostile actors in the lead up to the elections, the country has had the most peaceful and decisive elections since 1996. The electorate largely heeded our advice to vote and then go home without causing any trouble. Due to incitement to violence by some opposition actors, there were criminal gangs who tried to stir up trouble in some parts of Kampala, in Butambala, Mukono, Sembabule, Jinja, and Luero. After the elections, the security forces dealt with the troublemakers promptly, arresting and charging scores of suspects in the courts of law. Ono era yeebazizza bannayuganda olw'okuwuliriza obulungi ebigambo by'ab'ebyokwerinda abamala okulonda buli omu n'adda eka n'alindirira ebinaava mu kulonda n'agamba nti tebalabangako okulonda kujjudde emirembe ng'okwakaggwa. I congratulate the people of Uganda for peacefully exercising their democratic right in the just concluded presidential, parliamentary and local council elections. The people of Uganda have indeed vindicated themselves very well. Well done to all Ugandans. We offer our profound congratulations to you on your well. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akinogaanyiza nti wali muntu yenna ayinza kutabangula mirembe mu ggwanga lino era nti abaali bagezaako okutaataaganya emirembe UPDF yabanguyira. Who are planning really bad things, but they can't disturb Uganda because our security system is very robust. They are wasting their time, and I salute the UPDF for quickly neutralizing those troublemakers. This area of Uganda is very rich, and you are going to get richer if you listen to our advice. The economy of Uganda is growing very fast. We are now a lower middle income country. Museveni era agambye nti amagye gakoze ky'amaanyi mu kukuuma emirembe mu kalulu akaakaggwa. And I thank you, all the Ugandans and the people of Kigezi, for voting massively for the NRM. I want to thank God for visiting Kabale now to celebrate, because today we are celebrating Terhesita, but also celebrating the victory we had recently in the elections. We are celebrating both. Now, Kabale has played a role in my life for a long time, and now I am here in a happy setting. I want to thank God for that. I want to salute the UPDF and the other security forces for the robust security they gave during the recent elections. They did a very good job. Kooti ensukulumu y'eggwanga erakidde akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda Ssaabawuliriza wa gavumenti ne Pulezidenti Yoweri Museveni bateekeyo empoza yaabwe ku nsonga eyayanjiddwa Robert Kasibante mwayagalira okuggyayo omusango gwe yawaaba nga wakanya obuwanguzi bwa Yoweri Museveni mu kulonda okwakaggwa. Robert Kasibante eyavuganya kwa President ku kaadi y'ekibiina ekya National Peasants Party yavunaana akakiiko k'ebyokulonda Ssaabawuliriza wa gavumenti ne President Yoweri Museveni ng'alumiriza nti okulonda okwo kwali kujjudde vulugu atagambika era ebyavamu byali bikyamu nnyo. Yasaba kooti ensukulumu nti esazeemu obuwanguzi bwa President Museveni era erangirire nti okulonda kuddibwemu. Wabula mu katuubagira akabadde mu musango guno Kasibante ono yasazeewo okuwandiikira kooti ng'agisaba nti ejje enta mu musango ogwo era n'ategeeza kooti nti yagala kuguggyamu nta kubanga gufuuse gwa bbeeyi gyali nga n'ensimbi zimwekubya mpi.
Kasibante bw'ati ategeeza bannamawulire nti omusango guno gubadde gwetaaga ensimbi buwumbi na buwumbi okuguvujjirira kyokka nga ye talina nsimbi ziyinza kutuuka ku ekyo kwe kusaba kkooti nti omusango egwesonyiwe. Bwe nasalawo okuwaabira omusango Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ebibiina byonna ebyali bivuganya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byatusuubiza nti bigenda tuyambako okutuwa obujulizi n'okutuyambako okutuwa sapooti okulaba nga tuyimirirawo omusango guno. Nagenza okukitegeera nti singanga mu buzibu ne batampa sapooti era nga ne sapooti baganya okugimpa bagenda kunsaba bbiiri okulaba nga nnyimirizaawo application gye nabadde nsabye okukebera biometric machines. Nagenza okwetunulamu ne bannange nga ssente ezo tetujja kusobola kuzifuna n'ensalawo omusango okugujjayo. Kasibante ono ategeezezza nti asabye kkooti ensukulumu emukkiriza okwesonyiwa ensonga zonna ze yali ataddeyo mu musango omukulu n'ensonga endala omulina okusaba kkooti nti emukkiriza okwekebejja obumu obwakozesebwa mu kulonda enkalala z'abalonzi wamu n'ebyuma ebya sikaani n'emiyungo egyakozesebwa okutambuza obululu okuva wansi mu byalo okutuuka ku kakiiko k'ebyokulonda. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ategeeza bannamawulire nti kkooti ebalagidde nabo okuteekayo empoza yaabwe ku nsonga ya Kasibante ey'okujja enta mu musango guno. Tugenda kuwulira kufuna nsala ya kkooti ku application yakolewa petitioner naye wetuyingiddewo petitioner asabye eyawaaba omusango asabye nti omusango agugjeyo. Kakati kkooti etulagidde tugende tweteeka okuddamu ensaba ye then batubuulire tunaddamu okubuulira. Kiryowa Kiwanuka ono ategeezezza nti tebandyagadde kuwakanya kusaba kwa Kasibante okujjayo omusango ogwo wabula bakyalina okutuula beebuuze nga bannamateeka ba gavumenti oba nga kyetaagisa Kasibante okubalirira. Wabula munnamateeka akulembera akakiiko ak'ebyokulonda munnamateeka w'akakiiko ak'ebyokulonda Mwesigwa Rukutana asanyukidde ekya Kasibante okujja enta mu musango guno n'ategeeza nti kyongera okulaga nti akkaanya n'ebyalangirirwa. We're happy because finally I think the petitioners have realized that our clients conducted the election in compliance with the laws and principles laid down in the law and the constitution. That's why we are happy, because they had challenged our clients' conduct of the election. Now that they have decided to withdraw, it means they are satisfied that the elections were conducted in compliance with the law, contrary to what they are alleging. Naalinnya Lubuga Agnes Nabaloga asaasidde era n'akubagiza oli olulangira olw'okuviibwako Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe. Omubuze Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku lw'okubiri lwa sabbiiti eno. Mu bubaka bwa Naalinnya nga buvudde Lubowa Kyaddondo bugambye nti eri ab'enju ya Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe Ngobe e Kasawo Kyaggwe n'ategeeza nti bannaffe mu bulumi n'ennaku ennyingi tuwulidde amawulire ag'okuseerera kwa Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe Ngobe. Tusaasidde nnyo Muzaana Nakimera Margaret bamulekwa ne bannaava ne basaava wamu n'abooluganda bonna olw'okuviibwako Ssaabalangira abadde empajiruwaga mu lulyo olulangira ne mu mutuba gwa Ngobe. Mu ngeri y'emu agambye nti mu ngeri y'emu ntuusa okusaasira kwange eri olulyo olulangira olw'okuseerera kwa Ssaabalangira Musanje. N'agamba nti Ssaabalangira tujja kumujjukira nnyo olw'okwagala ennyo Ssaabasajja Kabaka olulyo olulangira n'obwakabaka bwe wamu n'engeri gy'abadde aweerezaamu Ssaabasajja n'Obuganda n'okwagala okungi ennyo. Kyakusaalirwa kungi nti tetusobodde kubeegattako mu mbeera eno tuli bweru wa ggwanga. Naalinnya agambye nti twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu gy'amukozesezza. Agambye nti tusabiragane Mukama atusibe ekimyu okugumira ebizibu bino n'omwoyo gwa Ssaabalangira eyaseeredde agw'ekyumula eky'emirembe. Gusinze Ayibeene Agnes Nabaloga Naalinnya Lubuga. Bannamu ekibiina kya National Unity Platform NUP abagambibwa nti baali babuzibwawo oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna okw'omwaka 2026 ddaaki baleeteddwa mu kkooti ez'enjawulo ne basimbibwa maaso g'abalamuzi ne baggulwako emisango egyekuusa ku buvuyo bw'okulonda era ne basindikibwa kwa limanda. Abasimbiddwa mu kkooti kuliko John Mary Sebufu wamu ne Dr. Lina Zedriga amyuka pulezidenti w'ekibiina kya NUP mu bitundu by'obukiikakkono, Jole Jacqueline Tukamushaba amyuka pulezidenti wa NUP mu bugwanjuba,
ne Bright Muhumuza omukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina kye NUP mu bugwanjuba bwa Uganda. Bonna bano abasimbiddwa mu kooti bavunaanibwa emisango gyegimu egyekuusa ku kukuma omuliro mu bantu nga kigambibwa nti bano balina ebikolwa byebenyigiramu wamu n'ebigambo ebyayogera ebyali biyinza okutabangula eggwanga mu kiseera ky'okulonda. Sebuufu ow'emyaka 50 asimbiddwa amaaso g'omulamuzi w'eddala erisooka Sanula Nambozo n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera Luzira. Oludda olwabi lulumiriza nti wakati wa Novemba ne Desemba omwaka 2025 mu bitundu bya Kampala, Mukono, Masaka n'Empigi, Sebuufu yenyigira mu kukuma omuliro mu bantu naddala abawagizi b'ekibiina kya NUP ng'ayagala nti baŋŋange ab'ekibiina kya NRM olw'enkaayana zaabwe n'obutakkaanya mu byobufuzi. Wabula Sebuufu olw'omusomedde omusango guno agwegaaniddewo. Omuwaabi wa gavumenti Mahatima Odong ategeezezza kooti nti okunoonyereza tekunnaggwa ku musango guno. Bannamateeka ba Sebuufu nga bakulembeddwamu Jonathan Elotu ng'ono yakulira ebyamateeka mu kibiina kya NUP wamu ne Kakulutu Musiime ne John Paul Kakande bagezeza okusaba kooti eyimbule omuntu waabwe Kakaluka kooti, wabula kooti n'egaana ng'egamba nti ebategeeza nti balina okuddamu okusaba n'okuteeka mu buwandiike ensonga eyo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri. Ab'oludda oluwawaabirwa olwa Sebuufu bategeezeza kooti nti omuntu waabwe John Mary Sebuufu yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya ogwa 2026 ku lunaku nga enkeera kwe kulonda omukulembeze w'eggwanga n'abaka ba Paalamenti era n'akumirwa mu kifo ekitamanyiddwa okumala ssabbiiti 3 nga taleetebwanga mu kooti. Sebuufu gye buvuddeko yawangula ekifo ekya kansala akiikirira ebitundu bya Nakawa ku lukiiko olwa Lord Mayor wa Kampala wadde nga yali mu kadduukulu ku lunaku lw'okulonda. Ye Dr. Lina Zedriga, Tukamushaba ne Muhumuza nabo basimbiddwa mu kooti ez'enjawulo era ne basindikibwa ku alimanda ku misango egy'okuma omuliro mu bannansi. Bano bagenza okuleetebwa mu kooti nga waayise ssabbiiti eziwerako nga gavumenti ya Uganda n'amagye babeegaana era nga bategeeza ensi nti tebalina kye bamanyi ku kubuzibwawo kwabwe era nga n'olumu bategeeza nti aboogera nti gavumenti yawamba abantu abo bali ku byabufuzi be baabeewambira.